Bano abaana bakyali bato beetaaga guidance so si kubawaga. Bw'otunuulira emyaka gy'abaana bano bonna, ani agenda okuwabula munne? Ani agenda okutya munne? Ne bwe baali badde nga tebali mu bino bya kuzannya komedi oba emizannyo oba nga si bannabitone nga bali mu mirimu emirala. Tukkirize nti abaana bano bakyabulamu okumanya n'okutegeera ku ntambuza y'emirimu oba ku ntambuza ya bizinensi. Mwe abalabi oba abawagizi, emmere mugiri etuuse ku dayiningi. Naye temumanyi biki ebikolebwa mu ffumbiro emmere eyo gy'eteekebwateekebwa. Mmwe okutuuka okugiwoomerwa ng'etuuse ku dayiningi. Era mbalabye bangi nnyo abaana bano okuva lwe baalangiridde nti baavudde mu Namuyomba Comedy, n'omukulu okuva lwe yalangiridde nti abaana bano tebakyali kitundu ku ffe. Oyitaayitako mu comment section abantu nga bawa endowooza zaabwe ez'enjawulo. Abaana obadde obabba. Naye bannange lwaki mufuna mu baana ba bannammwe ne bakolera ebitole by'emmere? Kati bw'oyitako ku gurupu y'abaana abaana oba ku gundi ku akawunti gye bakuriyetinzewo nabo nga boogedde, abantu nga bagaffe tujja bagoberera yonna gye mugenda. Wamma tujja kutambula nammwe muve ku babbi. Ffe tubaagala nnyo oli abadde abakozesa bukozesa. Kakati olw'okubanga bano baana bato tebakimanyi era tebasobola kifumiitirizaako nti bano ababagamba ntujja bawagira, babawagira lwa products ze baavudde nazo mu Namuyomba oba amannya ge baavudde nago mu Namuyomba. Omwana bw'oba ofuluma ennyumba ya kitaawo olw'okubanga buli kimu kibadde kikusanga ku mmeeza, oyinza okulowooza nti byonna bijja kubeera byangu gy'ogenze, naye ng'ate gy'ogenze ogenze kutandika maka gago, bulamu bubwo, oluusi oyina n'omwana w'abendi gw'ofunisizza olubuto. Kakati gwe abadde atunuulira taata okuleeta emmere nga mu kaseera kano ye gwatunuulirwa. Gwe abadde akeera ng'otogenda kwebuuza kye munaalya kubanga taata agenda kukireeta, ng'essaawa eno ye gwe ayina okukeera nga weebuuza tugenda kulya ki? Kakati mwegendereza nnyo abantu bano era mubafumiitirizeeko, wadde nga muli baana bato. Ate sigenda kubanenya muba temwabafumiitirizaako kubanga mukyali baana bato, era kyekiraga nti mulina okukendeeza obusungu. Bwe wabaawo ekisobola okukolebwa kikolebwe nga n'entaayi tennasala. Ono akugamba nti yonna gy'onaalaga naakugoberera ng'olowooza agoberera feesi yo nnungi. Franka simanya n'ono omulala omuto gattako ne Serudigo, olowooza nti ono abagoberera lwa feesi zammwe nnungi? Abagoberera lwakuba mubadde mumanyi okuzannya. Bye mubadde muzannya, ani abadde awandiika sikuriputi ezo? Ani abadde aziteekateeka? Era ani abadde abatendeka? Senga ekyo kinaggwaawo, bano banaasigala babaagala. Kubanga bano tebanyumirwa mmwe, banyumirwa kye mubateeredde ku sikuriini. Muyina obusobozi obukuuma bano ababawaga, ng'olwedde muwandiisi w'ekyabawagisa avuddewo mu kifaananyi. Abantu abakulu mbadde mbasaba nti abaana abato neyo gye mubeera mugayidinge nga bagayidinge, era wabaawo ekisoboka okukolebwa nga si kyakwawukana kikolebwe. Okwawukana kibeere ekisembayo nga tumaze kulemererwa. Nkiddamu, ng'abantu abakulu neyo gye muwangaalira bwe mulaba abaana abato nga bawaba, buvunaanyizibwa bwammwe okubalaba nga batabagana n'ekyo ekibaawudde. Okwawukana kibeere ekisembayo nga byonna bigaanye. Abaana muwaga baaki? Abaana abo nga tebakyabaleetera kintu kyonna ku sikuriini, munaasigala mubaagala. Bwe banaaleeta ekitenkana ne kiri kwe bamwabaagalira,
munasigala mubaagala kwe kusaba waliwo obukiiko bw'abayimbi oba bw'abannabitone ne mubeera ku balwanyi ba Kapiteeni Mike Mukula ne mubeera ku balwanyi abantu abakulu abeeyina eddembe lyabwe eryerwanira noga nti Palaso wayonoona emmotoka ya Alien Skin naye nga ne Alien Skin yagyetemeratemera ne mubeera mu ebyo naye ng'ensonga ng'eno ey'abaana bano abato abayina ebitone mugibuusizza amaaso so nga bano baana ba ggwanga era balina nabangi ababalabirako awo we babadde ne babalemesa obubbi ne beerwana nabo eyo gye bali batondewo Namuyomba komedi eyaabwe okuva Namuyomba komedi lwe yajja olowooza eyaludde ebibinja bimeka nga waliwo ne bano bendaba abatera okwogeza loopu abatera okwogeza zaake group eyo babagiyita ghetto something sijjukira linnya lyayo bwe mulowooza Namuyomba komedi eyo ejjiddeko abaana bameka nga batunuulira abaana abo bato bannaabwe ne bava mu bubbi nabo ne beekolamu omulimu eyo gye bali ne beekwata ku busimu eyo gye bali ng'era bamanyi one day bajja kubeerako nga bano abaana kakati bano abaana omuti ogubadde gubawo ekisiikirize bagusenguse naye ate nammwe abantu abatalina miti mwe mugenda baweera bisiikirize mubawagidde wamma genda bakubba bakufunamu nnyo wamma genda bakubba bakufunamu nnyo bannabitone simanyi lwaki ssente ze zisooka tewaliyo kintu kirala kyonna kiyinza kwawula bannabitone nga si ssente lwaki ssente ekulembezebwa nnyo mu kitone newankubadde omuzeeyi omu yagamba nti buli alina omulimu gw'okola ffenna ggoolo ssente naye lwaki ssente yesinga okubapangulula tewaliyo kintu kirala kyonna kiyinza bapangulula kusinga ssente kano nno kammwe abakozi abalina gye mukolera naye nga mwagala kukyusa mirimu era muteekeewo nnyo omwoyo bw'obanga osazeewo okuva ku mulimu ogenda ku mulala ogukuwa ssente nnyingi mukama wo ne bw'omutegeezaako nti mukama wange njagala kugenda oba ne bw'owandiikanga ebbaluwa esaba okulekulira ku mulimu ensonga ekulekuliza tebeeranga ssente mu bbaluwa eyo waakiri gamba ngenze kugaziwa bw'olibanga obadde mukozi mulungi era mukama wo alikubuuza kikye weetaaga osobole okusigala naye mu bbaluwa yo mwe muli baamu nti ssente ze zinjawudde ku kampani eno ogenda kubeera muddu wa ssente paka lw'oliyingira mu ntaana kubanga n'ogwo omulimu gw'ogenzeeko waliyo ogugusinga okusasula naye mukama wo muwe ensonga esukka ku ssente nti taata ngenze kugaziwa ekitegeeza nti ne bw'oliremererwa eyo yonna gy'ogenze olidda kubanga wano wabeera waka so bw'obanga osaba okulekulira wadde nga mu mutima gwo ziba ssente teekamu ku nsonga esukka ku ssente era mukama wo aliraba ng'obadde okola bulungi mu byaliyogera okusobola okukusigaza kulibeera kukwongeza ssente ndabye abaana bano interview yaabwe gye nalabye ku galiwo olunaku olw'eggulu era nga mbadde ngoberera ensonga zaabwe okuva gye byatandikira nga kuliko omu ku bo akkaatiriza nnyo tukooye okukolera ebitole by'emmere kyesimanyi oba maneja oyo abo abaana abadde abaweerera nga Kavuma Dawuda owa Ghetto Kids nga yagamba nkooye okukolera ebitole by'emmere nga ate waliwo abali ku street nga banoonya bitole byaki bya mmere kakati bw'oba oweereddwa ebitole by'emmere
n'oweebwa n'ebyenjigiriza tukkirize tugaane nti okujjako mu kaseera kano mukuze mutuuse okwetaaga ssente. Emabegako nga mukyali baana bato kye mwali mwetaaga zaali ssente oba kye mwali mwetaaga bulabirizi n'okusomesebwa. Manyi abantu bano bafuna nnyo mu baana, si mu baana bokka naye bamaneja bano balina engeri gye bakamulamu bannabitone. Naye ate singa nabo otuula n'owuliriza ku sayidi yaabwe bye babadde nga bayitamu okukola, bye babadde nga bateekamu okufulumya, n'ekibeera kivudde mu bye bafulumizza, ng'olina kusooka kweteekako mu ngatto zaabwe okukitegeera nti babadde basajja nnyo waakiri okuyisa abaana bano mu myaka gyabwe egy'obuto. Obwasita ne bakuliramu bukulire era nga n'enkonge mu bwasita bazimanyi, ng'ebikonge ebiri mu bwasita babimanyi. Seeru Serudigo ne bannammwe mukuze oba osanga mu kaseera kano muyingidde emyaka egirina obwetaavu obwa ssente, naye mu bigambo byammwe njagala mubeemu kimutukuze. Bwe muba nga musazeewo nti ddala kituufu mugenze temukyetaaga kukuba yuttaani. Era ababaleze mubeebaze bwebaza. Ababawaga si bawagizi bammwe, abawagizi ba Namuyomba Comedy, kubanga products bakyali kuza Namuyomba Comedy oba mukyali kuza Namuyomba Comedy ez'abamanyisa. Biyinza okukalubamu kubeera stiru muli baana bato. Weewaawo nze nga nze mbaagaliza kisinga na buwanguzi, lwaki ng'ebiyinza okukalubamu. Omusajja amuyita ajja Aruna Mubiru. Aruna golooza omanyi waaki? Wa Eagles wa Cream. Aruna yagenda okwekozesaako era ng'ensonga gyawa nti naye akooyo okubeera omuddu. Ne Aruna ndowooza buli kyalina olunaku olwayo kyava mu Eagles mu kwekozesa teyafunamu. Kikyentegeeza si ffenna nti twatondewa kwekozesa. Abantu abamu riziki yaffe eri mu bannaffe oba eri mu bizinensi ez'abannaffe. Abaana bano abakyali abato okuwandiika basobola okuba tebakumanyi wadde nga bakugeegeenya kuba ekyo kye bali mu kukola baagadde kukola kakodyo nga tebannayiga mupiira. Tosobola kukola kakodyo nga tonnayiga mupiira. Gwe okugamba nti nze ngenze okwetonderawo ekibiina kyange naye ng'ate abadde akuwandiikira omulese mabega, naye olw'okuba wabadde awandiikira oba wabadde ayiiyiza obadde ng'obeerawo olowooza byonna obimanyi. Ekyo nno tekikufuula abimanyi, kubanga oli bw'aba akutendeka alina obukodyo bwe yeerekerayo ate nga kye kirungo. Akatungulu ako okalaba bwe kabeera mu nva ziwooma naye oyinza obutarecognizinga kubeera mu kwako, naye bwe kabulawo lw'omanyi obuwoomi bw'enva era lw'omanya nti mubaddemu ekimiisinze mu nva. Mu kaseera kano muyinza okulowooza nti byonna mubirina oba byonna mubisobola, naye mukakasa byonna yabibalaga, byonna yabibayigiriza. Kubanga mu kaseera kano kati twolekedde akaseera nga muyina okuwandiika, muyina okuzannya, muyina okutendeka, kyokka ate mu byonna mulina okuteekamu ssente. Mweri mubadde mutunuulira bwe bajjiramu wokka n'olaba obukadde buna nti bubuno
olw'okuba obadde mwana muto oli abadde takubuulira biki byateekamu nga ggwe olaba kimu kivuddemu era nga mu kaseera kano ogenze kunoonya kivaamu nga tonnalowooza ku kyakuteekamu wayinza okuba waliwo ba influensa ababa influensi nga ssente tugenda tteekamu mwe mugenda gaggawala naye bano tebakikola lwakwagala bakikola lwakuba balina kye baagala okubafunamu ng'abaasooka baakikola lwakwagala olowooza nga mmwe abantu abakulu abawaga nti wamma mugende mu comment section eyo tewali ngeri gye tuyinza kubatereezaamu oba kubatabaganyaamu lwaki mmwe okwawukana mu kutwala nti ye option esinga so nga ate okwawukana kye kintu ekyalibadde kisembayo okukolebwa nga byonna bikoze ki biganye ne bwe mubeera n'entalo zammwe mu nnyumba ewaka ng'abazadde tebaazitegeerako bw'onoba n'oddayo gwabeera omukyamu ne bw'onaabagamba olwedde maama tubadde tuyombanga nti watuyita watuwaako omukisa ogubatabaganya ne tugaana kakati mmwe abalabi mu kiseera kino bano mubawaddeko omukisa ogutabagana ne bagaana okwawukana kifuuke ekisembayo kubanga mmwe abantu muli basaabaze ba artisti taxi tewaliyo muntu ku luguudo amanya nti taxi gye yatambuliddemu wiiki ewedde yafudde eri mu galagi tekyatambula lwa nsonga nti waliwo taxi nnyingi zaasobola okulinnya ne yeeyongerayo kakati nammwe abantu mwerabidde nti muli basaabaze bannabitone taxi era emunaagiraba ng'ekwamye eri mu galagi mugenda kulinnya endala mweyongereyo naye kwe kusaba kwange ba artisti eno ensonga mmwe musobola okugitereeza mwami Misa Kisemakula muzeeyi Misa Kisemakula nkusabye nga ggwe taata wa art mu Uganda oba omu ku bataata aba art mu Uganda osale oveeko mu music industry oyingireko mweno ensonga tewaliiwo ngeri yonna muzeeyi Misa gye tusobola kutabaganya baana bano ne baddayo wa manager kubanga abaana bano mu pointi zaabwe mulimu nti bakooyo okukolera ebitole by'emmere si bakyamu kubanga influencer waabwe ne bwaba munda mu bwongo ekyo kyabagamba watya nga tuzzeeyo wa Dawuda ne tuteesa ku pasenda se wa Dawuda oyo wannamuyomba ne tuteesa ku baana bano ekigenda okubaweebwangayo kubanga ekituufu kiri nti newankubadde biri biti oba mpolereza waliwo kye tuyita okukozesa abaana n'okulya mu baana simuwolereza nti takola ki tasobola naye nga sinnatunuulira kyabadde alya mu baana kansooke ntunuulire kyabadde agatta mu baana nange ne ntuuka okubamanya era ne ntuuka okulaba nti bagwanidde nabo ne batuuka okuwulira nti balina amaanyi agatandikawo ekyabwe olowooza ono tetumwetaaga era bwe tuba tumwetaaga tetuyinza kuyingira ndagaano kubanga luli yatambulanga n'abaana tayinza kutambula kati nabo nga bapatana oba nga bamusajja mukulu bamanyi nti batandise okukwana batandise okubaako be balengera nabo ababalengera mu bufunze babeera beetaaga ssente ekyo tetuyinza kukituukako muzeeyi Misa toyinza kunnyambako n'ontabaganyizaako ku baana bano n'abadde mmaneja waabwe kubanga bwe gutaba gutyo abaana abo tuyinza obutaddamu kubalabako ssiini olaba abantu abakulu baawukana ne bammaneja baabwe ne babula n'olya nti Tigani ayawukanye ne Suudi ne kiyiika gundi ayawukanye Bafana ayawukanye ne Roja
nekiyiika. Fikfa Maker yawukanye ne Kama Ivan nekikakkana. Palasa yawukanye ne Ivan nekiyiika. Bwe baba nga abantu abakulu bayiika nga baawukanye ku bamanager ate bano abaana. Bwe ba Manchester United tiimu ennamba esobola okugwa olwa Ferguson okugivaawo manager waayo. Tiimu ennamba eyali esinga obugagga oba esinga obugagga n'abawagizi mu nsi yonna. Naye ate bano abaana tulina assurance nti banaabeerawo. Olw'okuba mu comment section balabamu nti Serudigo wonna waagenda we ngenda amanye erinnya Serudigo gye lyava. Era ye bw'aba ayagala linnya Serudigo ki ekyalifuula Serudigo. Bwe linaaba terikyakola byabwa Serudigo ono anaasigalawo oba anaanoonya takisi ndala etambula. Tutabaganye butabaganya abaana bano. Ate nammwe bamanager kibeere ekyokulabirako nti wadde omwana wamufuna muto n'akulira mu ngalo zo, atuuka ekiseera ng'alina ebyetaago ebisukka ku mmere, ng'alina ebyetaago ebisukka ku ngoye, batuuka ne batandika okukwana n'okwegomba. Ne yeegomba essimu ennungi nga banne gy'awangaalira oba gy'asomera gye balina. Ne yeegomba olugoye olusukka ku lw'okola ki? Ku lw'omugulira. Kakale ekisinga obukulu kwe kumanya ddi ono lwaba omwana ne lwafuuka bizinensi ki? Patana. Bamanager naddala bamanaginga abaana abato ekyo nakyo mukiyige. Ate ne bannabitone mukitegeere ti okuba lwe kiri nti buli kimu kikusangawo otudde okuva ku script. Omuntu ono oyinza obutamanya kyateekamu nga gwe otunuulira kimu kyajjamu. Mu kutuuka okutematema gwe tomanyi nti alina okusooka okuggyako ezikuuma kampani mulwala. Enkya mulina okukwata, mulina okusasulira bimukwatira, mulina okusasula kamera, mulina okusasula ebintu eby'enjawulo. Kati mmwe muyinza obutabikola ki? Obutabimanya. Naye ng'ekisinga obukulu kuwuliziganya. Serudiga ayinza okuba talina buzibu, naye oli ow'akakofiira. Era njagala otunuulire nnyo interview ze baakakolako. Serudigo wa bigambo bitono, alagira ddala nti waliwo ba influencer abaamulaze nti tusobola okubeera oba tusobola okugenda ne tukimeekinga. Ow'akakofiira ayogera nnyo era emboozi eno eya tukooye okukolera ebitole by'emmere owulira esinga kufuluma mu kamwa ke. Bizonto comedy byagwamukko ku ncukwe emyaka ng'etaano emabega. Ng'abo Dr. T bagenze, Opeta agenze ne Ssaabakaaki. Naye nga Ssaabakaaki ayogera nnyo ekimufuula okuba nti ya influensinze bano. Ne bakola ekibiina ekyabwe kyatambula bbanga ki. Naye nga benjogerako baludde mu ati. Opeta amaze mu ati emyaka 3. Abo ba Ssaabakaaki baluddemu, T Amale baluddemu. Naye gwe weebuuze lwaki babeera baawukana ate bo bano ne bakwebeera bamazeemu emyaka 3 n'okusinga Ssaabazonto Julius. Okujjako bw'oba ovuddewo omuntu ng'okyusa ne sikuluputi naye ng'otambulira mu sikuluputi ye akusinga okugimanya era ye yagiteekerateekera. Bizonto ebyokubiri ebiba byagwa kwaki ekikuloosa nti Serudiga anaayimirira nga benjogerako. Baali bawandiisi ba mizannyo, baali bayiiya era nga n'ensi ekimanyi. Bwe baayawukana era mu comment section oba mu ndowooza z'abantu mugende wamma babadde babalyako wamma yonna gye mulaga tugenda bagobera. Baabagoberera bakyali nabo.
bwe baba basobola okugwa ki ekikuwa assurance nti bano abaana bakyasobola okuyimirira? Birimu okuteekamu ssente, birimu okuwandiika, birimu okuyiiya, birimu okutendeka. Bano abaana basobola okukikola? Bwe baba basobola okukikola banaakikolera bbanga ki? Bwe wabaawo abateekamu ssente era agenda okubayambako, yazze na mukwano, yazze na kukola ssente, era emyezi 3 egisooka bw'anaalaba nga tazijjaamu anaasigala oba taasigale. Njagala muntambulize vidiyo eno mugituuse ku baana bange abo, naddala Serudigo ddayo ewa Namuyomba, tujja bikwasaganya. Waakiri eddemu muddireyo ku ndagaano, ne bano bakuwabya. Ate era nga bwe twabeeranga abato, omuwala omulungi ng'atambula n'omubyala emesa, ogenda okukwana omuwala omulungi, hello omubyala, nabakubanga nze abo. Nina gwe nabuzo wayo, olabye njogera naawe. Mbadde gwe sikulaba. Lwaki onneekiika? Lwaki onvuvuba? Naayogeddeko naawe. Kakati ng'omuwala omulungi bw'atambula n'omuwala omubi amulemesa abalenzi abamukwana, ne munnakitono omulungi atera okutambulirako abamugguusa, ono ow'akakofiira yawugguusa Serudigo. Ntagala 2 tukooye okukolera ebitole by'emmere gwe emyaka gyo wakava myaka kyemmanyi egirina survivingira ku mmere naawe otuuke obeeremu n'akasente akako. Kakati weerabidde emmere y'omusajja gy'abawadde, erinnya ly'abawadde, entambula gye mutunumbudde, otunuulidde kimu nti nkooye okukolera ebitole by'emmere ng'ate waliwo ababiwenja mu pipa ku street ne batabifuna. Obadde okyali mwana ekituuku mu kaseera kano oba osanga otuuse okukolera ssente. Ne bw'oga nti nkooye okukolera ebitole by'emmere, kitegeeza ebbanga lyonna obadde ng'okolera bitole bya mmere. Wakati mu kukolera ebitole by'emmere otuuse okukola ssente. W'otuuse okukolera ssente w'olaga nti ate ebbanga ddene badde nkolera bitole bya mmere. Nga ki ky'obadde weetaaga mutabani emyaka giri egy'emabega oba ebbanga liri eriise ekisukka ku bitole by'emmere? Nzikiriza oluusi bo bamaneja tebaba na nteekateeka nnuŋŋamu eri abaana, naddala abato nga mmwe, naddala nga tewaliiwo abalondodde. Naye tetuyinza kutuula kakati tunnyonnyolegane nti kati akola n'abasajja. Tetuyinza kutuula tunnyonnyolegane nti kakati mu kaseera kano akola n'abasajja. Mwagenza okulaba ng'okwawukana ye solution? Obadde okimanyi bw'oba waakava ewantu oba munene nnyo, kubanga oba okyaliko abakulondoola balabe kikyozzaako. Naye bano abakulondoola balabe kikyozzaako bajja ne minzaani epima okulaba oba kati by'oweereza biwera ng'ebyaluli, okulaba oba by'opimye biweze ng'ebyaluli. Bwe bitawera ng'ebyaluli automatically bagenda kweyongerayo, bo banoonya omulala. Yenkola yaabwe, yenkola yaabwe olw'okubanga bo bawagizi babawo nga banoonya gwe bawagira, era bw'otabawa kirina kukuwagiza nga banoonya omulala agenda okukibawa. Batabani, temukola bukodyo nga temunnayiga mupiira. Musooke muddeyo emabega muyige omupiira. First of almost muli baana bato abasatu, ani agenda otya munne kummwe? Ani agenda okuwabula munne? Ani agenda okuwuliriza munne? Ani agenda okuyamba munne wamu n'okumuluŋŋamya? Era ani agenda okubuulirira munne? Muli myaka nga buli omu ayagala kulaga nti yasinga. Muli myaka egitaswala buli omu kwagala girlfriend wa munne gye emyaka gyammwe nze ngimanyi egy'okugabana amasheya. Ebibanyiiza bikyali bingi era ebibaawulamu egyo emyaka bikyali bingi kuba ffe abasajja abakulu
osobola okubeera ne mukwano gwo n'akunyiiza naye ng'olaba kwolwo kitono nnyo okusaanyaawo mukwano gwammwe n'omira ogwo n'ogutereka. Naye ate mmwe abaana abato oli ne bwakusooza kimukubya, oli ne bwakusooza kimukyaya, emitwe gyammwe waliwo bye gitannatuuka kugumira yadde okusengejja era teginnayawula kyekyokuliyakitingako kyekyokwerekereza. Mugenda kweyamba mutya baana bange. Malwajjogale yeekolera obuukira. I'm an artist. I'm a music analyst. I'm a producer. I'm a writer. Mbuukidde. Waggula okuba olina gye wammanyirira olowooza nti gye nnina okubeera gy'olina okunzigalira ewala sina kutunulawo. Kakoofiiro omuvubuka wa Kakoofiiro oba ye Rahim oba ye Fahim oba ye Frank. Mululu mungi. Myaka gyo mito nnyo kuguba ssente oziteekeko omulako oziwalanireko n'abantu. Mu kaseera kano kye weetaaga si ssente. Kye weetaaga ye foundation ereeta ssente. Era bwe muba mutandisa ekibiina ekyo nga munoonye ssente kigenda kubanyiiza era kiba disappointing mudduke ne mu comedy kubanga ne gye muvudde gye mbuga nti babadde babalyako ssente kyabatwalira ebbanga okusobola okulaba ku ki ku ssente. Ekubasaba abatabani bwe wabaawo ekisobola okukolebwa ne manager wa Namuyomba Misa Kisemakula, bwe wabaawo ekisobola okukolebwa ne manager wa Namuyomba, abaana bano tubatuuze ku mmeeza bakyetaaga obuzadde, bakyetaaga guidance. Ola Misa kyenkusaba olondoole waliwo akayingira ku akawunti y'abaana abaana. Ekyo kyokka kyenkusaba kubanga mu bukyamu bwabwe nabo batuufu. Mu bukyamu bwabwe nabo baki. Omusajja yagamba ffenna tukera ne tugenda ne tukola naye nga goolo ziki ze ssente lwakuba obutuufu bwabwe balemeddwa okubuleeta ku ppana entuufu bugonjoolebwe. Obutuufu bwabwe ate bwagenze mu kkubo ekyamu. Omugole asobola okufuuka olubi olwa make-up oba ekyambalo mwajjidde. Ate omubi n'afuuka omulungi okusinziira ku njoyoota. Kiza pointi yammwe namu mugireete ku ppana entuufu, mugikube bulungi make-up, mugyambaze bulungi, etuule ku nnyonjo eteese. N'abadde manager n'okulaba kiki muyinza okufuna mu kitone kyammwe naye eyo gye mugenze. Waliwo okuteekamu, waliwo okuwandiika, waliwo okuyiiya, waliwo okuzannya. Wabanga waliwo abateeramu kitegeeza myezi 2 agenda kuba ayagala kujjamu. Ate ng'oli ajja bbagala ekituufu twamala emyaka 3-4 nga tukola bukozi tuteekamu buki buteesi kasa tufuna emmere y'abaana kibokke. Nga kaseera kano abadde naye atuuse okujjula. Naye ng'ate mulaba yeewa kinene ekibego. Mwe abawakabego katono kwe gatukooyo okukolera ebitole by'emmere ate nga ffe balimi. Okulima mulima ne muyina ettaka. Muyina omulimisa. Muyina obukuta. Mumanyi okuttiza. Mumanyi okukoolera. So ebiseera ebisinga ebintu ebimu bisukkakaawo kuwe tubirabira nti nze ndeeta abantu mu gurupu bannange nze nzannya obulungi naye sifuna nzannyiramu ng'oli wekka ku bye weewandiikidde ku bye weeyeeyerezza. Ate naawe manager bano abaana ekiseera kituuka nabo nga beetaaga okubaamu n'akasente akaabwe akasukka ku kagurupu akasukka ne ku bitole eby'emmere. N'ekisinga obukulu kwe kuwuliziganya, okumanya bakyali baana bato bambi n'okuwuliziganya kw'abalimye nga bo option gye balinawo yakudduka kugenda babayite nti nja tulinayo shoot nga tebajja. Okuwuliziganya kw'abalimye so nga ate kyekyali badde ekintu ekyangu ekisookerwako naye bwe kuba ng'okuwuliziganya kw'abalemye olowooza ki kye bayinza okukola?
waki kye bayinza okutuukako nga bali bokka just beetaaga guidance. Temubawabya bakomewo eka naye bakomewo under the contract at least. Bave mu bwa Sseruganda kati ate otukuzizza kyekiseera otutemere ku ttaka. Naffe tuteekeko obuki obusiisira. Otherwise okwawukana si solution ku side zombi, ku baana ne ku musajja. Yo omusajja asooka okuyimirira kubanga gwe walirowooza nti Jeff we yawukana ne Kamiri yali sigadde ngo yawukanye n'ennamba emu n'agenda ne ba Good Life. Bwe yawukana nabo walirowooza nti agudde n'agenda ne Shiba era n'amukolera ki ssente. Kakati manager abanga makanika yonna ezze nga tetambula asobola okugitambuza, naye ekizoozi yeeyo bw'eba evuluma garage saagala ate ekube maaso ga makanika mukka kugoonoona kuba n'enkya oyinza okumwetaaga. So kwe kusaba abakulu abatwala abayimbi, nze nno omukulu atwala abayimbi oba mmanyi Kibuuka oba atwala bannabitone oba mmanyi Kibuuka, akuba ennaku zino ambuleera ziringanga ambuleera n'osanga eno balinganga kakati abantu buno bu ambuleera obutunda omwenge kali wano kali wali ambuleera ya Kenzo, ambuleera ya Sindira, ambuleera ya Lagadi, ambuleera ya Sebanga, ambuleera yani, ambuleera ya ki. Naye nze njagala atalina kali yadde ambuleera mwali research oyimirire mu nsonga eno, era nsaba abakolagana ne research mumumpeerereza akatambi kano nti mmusabye ku lwa art ne ku lwa talent eno abaana bano abatuuze ne manager omukadde bwe baba bakyasobola okuddayo nga waliwo ebirongooseddwa baddeyo eka. Otherwise bayinza okukomekkerera nga bi News Zone comedy bajjajja Opeto Kimote Saabakaaki. Ffe tubadde tubiwandika, ffe tubadde tubiyiya, kati balage nti ffe tubadde tuleeta ssere oba bali luddawa. Ne benjogerako ba writer balungi, ba screen player balungi, ba actors balungi, ba actors balungi. Nye baabula ate mmwe abaana abajja n'okulwana enkya nti gundi yeewa ebifi binene. Nti gundi akola bw'ati. Ebibaawula abaana bato si bingi. Ffe abantu abakulu bwe tusanga ebisoomooza mu mukwano gwaffe tweyita bweyisi nti mwami ssentamu. Sooka oyitireko ewaka twogeremu bw'oba toofune budde nze nja kuyitira ewuwo. Kubanga ffe abantu abakuzeeko tumanyi value y'omukwano, tumanyi bye tufiirwa mu mikwano, era tumanyi ebichallenginga n'ebisoomooza omukwano, era tumanyi ebitayinza kwawuzamu mukwano. Mu abaana abato mumanyi challenges z'omukwano, mumanyi ebyawula emikwano, mumanyi ebitta omukwano nga ku myaka mwe muli mukyayinza n'okuba nga mugabana ba girlfriend oli naava n'agamba kikuumuufu naawe genda. Muyinza obutamanya bisoba basoomooza na bisoba kubaawula era musobola obutabitangira ne biba bizze nga bibadde ate byangu nnyo byakutangira kubanga mukyali mu myaka gyankankulageko, kubanga n'ekyo kye mwakoze bakiyita kankulageko. Kakati egyo emyaka mwe mukyali egyakankulageko mizibu okusengejja okwawula ekituufu ku kikyamu. Muddeeyo ewaka. Owaka koofiira ssente tebazigoba batyo, zikulemye okukwata. Ate ssente ne bw'oba ogyagala togiraga nnyo kamiro, ejja kukwewa. Naye bw'olaga nti yo ye mission gy'ogoba, ssente eringa baagalana. Ayagala ennyo gwe basinga okuddukako, gy'okomugoba gye bakomukuddukako. Kakati ssente naye girageeko nti oli boss. Tera si kikulu nnyo, ginyoome, givimbe. Ssente givimbe, girage nti toli wa maanyi nnyo, toli wa kitalo nnyo. Nze ndi priceless.
ojja kuba ogiraze values zo ejja kunoonya nayo mu values zaayo ekwereeterenga nnene naye gy'okoma okugigoba n'okuginoonya tojja gikwata mwanange. Sserudigo mu bonna aboogedde ndaba omutima gwo gwe gukyali eri. Keera ku makya oddeeyo. Gwe keera ku makya weetwala ogende. Omugambe yeekolera ngambye enkomyewo olaba oba anaakugoba. Naye toddirayo tomafaaya ng'alemereddwa gy'ovudde n'odda ewaka nti nkomyewo lw'abaana. Tuddirayo ku principles. Agiwadde omuliro. Baba mwana agende bamma gyonna gy'ogenda gye tugenda okugenda. Lwaki Mmese Bontwe gye yagenda tewagenda? Lwaki atuuse kufa nga tokyalaba byakola ne waba abadde abikola? Lwaki ewa Kirafu Ssemwogere toliiyo? Lwaki ewa John Ssegawa tewamugoberera? Mwe muli basaabaze mubuukira etambula temugimiisinga n'evudde ku luguudo nti eya Mwami Katonga tekyakola muli nnyandala. Ezibeera zikola ki? Zitambula. Yensi yeekolera itongwa tusinkane enkya mu byobufuzi byaffe.